إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سواء الله وجتيبا تبارك وتعالى أكريزيك وفرنا okuva lwetwa sisinkana omulundi ogwasemba ate okutuukira ddala n'olwaleero biidhinillahi tabaraka wataala. Era twebaza obwekitiibwa Allah tabaraka wataala atuwadde obulamu okutuuka era essaawa zino zennyini. Olugano bubitiibwa olwaliro tubeera tejjukanya kukwatagana ku hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'Obusiraamu. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuli ku atashahud oba ku atahiyatu oba tuli ku dua ezisomebwa wakati wa tashahudi n'okutoola salaamu amakulu, nga tumaze okusoma atashahud oba nga tumaze okusoma atahiyatu era nga tumaze okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati awo nga tufunatoola salaamu zeddua zetuliko biidhinillahi tabaraka wataala. So wekitiibwa Allah subhanahu wataala akkirize kaweefuwe waffe biidhnihi subhanahu wataala, ate atuwemu obulungi bungi subhanahu wataala. Tugeze tulaba ku dua ez'enjawulo biidhnillahi tabaraka wataala. Okuva lwe twatandika atashahud tugeze tulaba ku dua ez'enjawulo zetusaba Allah subhanahu wataala atuteeremu baraka, ate atuwaffaqe, atuwe obulungi bw'okubeera nga tuzisomanga ebbanga lyonna nga tetunnaba kubeera nga tutoola salaamu nga tumaze okusoma atashahud era nga tumaze okusoma okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Attahiyatu ba atashahudi gye twalaba egamba nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجبيت التشهد والتحيات وتجت التحيات وين كان ديك ويايو ولا ولمت التحيات لله بدون الكتاب لا أما كل جابيو أما لونج الدليل ما جزي بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كنت تجت التشهد وين سونغانتي ملمو كاكاسز الدلالو كجوليدا تتولي أسنز بمبرفو كجيكو الله تبارك وتعالى إلى أن أمبك محمد صلى الله عليه وسلم وكوى الله لم الدوي وقامت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتبت التحيات والتشهد قد تزاكو أو صلي بك صلى الله عليه وسلم. قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي بك صلى الله عليه وسلم. إلى بورتو دماتي إدوات إزتسوما ngatumaze atashahud ngatumaze atashahud era ngatumaze okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam tuba tutegeeza ebyo tuba tutegeeza kati then netuzaako eddua zetuze tulaba biidhnillahi tabaraka wataala nga n'okusingira ddala eddua gye tusoosa mu kifo kino bakaaba baffe baganda baffe ababitiibwa bashiyukhu baffe ababitiibwa gye batusomesa
ne batugamba nti yedduwa gye tulina okubeera nga tusookerako okusoma mu kifo ekyo gye twalaba okusobola biribiri egamba nti allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أقول جوكسان روايات يزم ngazi sosa اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر كتزيزاكو ومن عذاب جهنم بالنبي تويتوفو لوبني وصوصا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وبن وصوصة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم زنا رواياتي زجانغا زيكونا كونسونغيو بإذن الله تبارك وتعالى إلى ونو وصوصي إلى ونو وتاني كده تبير مشام بإذن الله تبارك وتعالى إلى نتوقع الدوين لنا أنبك صلى الله عليه وسلم جيجي أبو بكري أبو يمغان بانت وأنبك صلى الله عليه وسلم أدريسا يدوا جيمبا سبا الله أبا جيمبا بريزيبي جنبونغا بيدوا غبيا كسبا جيمبا سبا الله تبارك وتعالى ngandi muswala yange amakulu ngandi mutahiyatu wema okusoma tahiyatu n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam agasinatu wassalam ebyo biman somera kawo mbaka namwigiriza eddwa gye twalaba nga eddwa eringa eyokubiri gye twalaba ku nsonga yaffe eyo biidhini tabaraka wataala egamba nti allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni إنك أنت الغفور الرحيم كدوين وتواجربا ولونج بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن تجربا نامكرو غايو بإذن الله إلى أن أرسوجتو الله تبارك وتعالى تدسي ننسون بالزنة ككتي أتوان الدواء يوكساتو نيتواجربا songa etwajiraba biidhini llahi tabaraka wataala yali egamba nti allahumma ighfir li ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni anta almuqaddimu wa anta almuakhiru la ilaha illa anta edduwa eyo twagiraba biidhini llahi tabaraka wataala era nga zizimu ku dduwa nabbi wekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yasomanga wakati wa tashahudi n'okutuula salaam wakati awo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan darusi yaffe ewedde kyensuubira era kyenzikira ti darusi yaffe ewedde mwana wattu twalaba edduwa endala mu dduwa zetulina okukozesa era okusoma wakati awo biidhini tabaraka wataala nga tutunaba okutuula salaam era twajogerako ebigambo bingi dduwa yali si mpanvu nnyo era singazi nnyo mu buwandiike oba mu kubeera nga egaziwa naye nga yalina amakulu mangi era nga twayogera ne ku bigambo bingi ku dduwa eyo biidhini bwemba nga mujjukira bigambo byali birungi nnyo era nga bingi ddala ku dduwa eyo egamba nti allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika edduwa eyo twajja biidhini tugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagiramira muadhi bwaba yagiramira muadhi ekyo kigeza kyegiramira obusiramu bwonna yagiramira umma yonna era nga yasooka nakulayira ngamugamba nti maazi nkwagala okitegedde okumanya nkwagala tolekangayo okugamba ku buli nkomerero ya swala yonna ti allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika twalaba ekigambo nkomerero ya swala kitegeeza ki singa ebigambo byoboyogera bibeera byakusaba bibeera dduwa era netulaba enkomerero ya swala kitegeeza ki singa ebigambo byoyogererawo bibeera zikiran oba bibeera azkaran kujjukira allah tabaraka wataala sogezo twaziraba mu bugazi biidhini llahi tabaraka wataala wabarakallahu fikum wajazakum llahu khairan olwaleero tulina eriddo kyetugenda okubeera nga tulaba biidhini llahi tabaraka wataala era nga obujulizi bwayo butuufu okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam ate nga dduwa nayo si mpanvu nnyo era nnyimpi naye nga amakulu gaayo nayo gali wala biidhini llahi tabaraka wataala naye nga tetujja kugirwako nnyo kubanga tugimanyi era tugikozesa nnyo biidhinillah naye kujjongera mu mwongezi maanyi butagigayalirira kubanga nkulu nnyo nnyo edduwa egamba ey'olwaleero ezimu ku dduwa ennene enkulu ez'amaanyi ez'ebigendererwa zetusoma
wakati wa tashahhud n'okumala okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigatugaze ni wakati w'okutola salamu amakulu nti buli womala okuleta tashahhud oba attahiyatu n'osalira omubaka sallallahu alaihi wasallam muzimu ku dduwa z'osoma nga tonnatola salamu yedduwa egamba nti allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nari la hawla la quwwata illa billah لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار الدواء يعود بنا بيتيبا دواء نكون نيو وبسلام وفرواريرو مبرمو وفرواريرو مكفا كوفي وفرواريرو مكودا مكوزيكي وكوفي mukudda maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yawma alqiyama edduwa eyo nkulu ebigendererwa byonna biri ku dduwa eyo ebigendererwa byonna wallahi okuva nga wakazaalibwa n'okula Allah tabaraka wa taala n'akuteekako amateeka g'obusiraamu n'otandika okusinza Allah subhanahu wa taala paka lwofa paka lwobera mu kabuli ebbanga lyolimalayo paka lwolizuukira muve mu kabuli oyimirire mu maaso ga Allah tabaraka wa taala kati enkubeero y'ebintu byonna ekigendererwa ky'ebintu byonna ekigendererwa ky'obusiraamu bwonna ekigendererwa kya Allah subhanahu wa taala okuteeka omuddu amateeka gatambulireko ekigendererwa kya Allah tabaraka wa taala okulagira obusiraamu ekigendererwa kya Allah subhanahu wa taala okulagira tawhid ekigendererwa kya Allah azza wa jalla okutugana shiriki ne bid'a n'obukafiri ekigendererwa kya Allah tabaraka wa taala okutuma ababaka ekigendererwa kya Allah azza wa jalla okussa ebitabo bisobole nga birungamya abaddu bijjukiza abaddu endagaano zibakola ne Allah tabaraka wa taala ekigendererwa kyonna ebintu byonna ebigendererwa byonna buli kimu kyonna ozuukuse Allah subhanahu wa ta'ala n'akendeeza obuwangazi bwo obuwangazi ne bukendeera ne bugendera nga bukendeera paka ku lunaku olusembayo paka katikati kakasembayo ng'oli mu nsi muno ebigendererwa by'ensonga ezo byonna duweeno nakutuuka ku bulungi buno obuli mu duweeno lugamba nti allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar enkomerero y'ebintu byonna saba Allah azza wa jalla tuwe enkomerero ennungi abooluganda saba Allah azza wa jalla tutte nga tuli basiraamu abooluganda saba Allah azza wa jalla tuwe obusiraamu okubutegeera abooluganda saba Allah azza wa jalla tuwe okukolera ku busiraamu bwe tutegedde abooluganda saba Allah azza wa jalla tuwonye shiriki n'okumugattako n'okuzuula mu ddiini saba Allah bituwonye tabaraka wa taala ebigendererwa by'obulamu byonna ebigendererwa by'obusiraamu byonna ebigendererwa by'omuntu byonna ebigendererwa by'ebintu byonna biri wano abugamba nti Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ay Allah azza wa jalla mulezi wange Allah wange tabaraka wa taala gwegwe nsinza nkusaba era nekingiriza gy'oli era nga nkusaba omponye oba nkusaba ompejjana wa a'udhu bika minan nar era nekingiriza naawe era neogoma gy'oli era nkusaba omponye omuliro byebigendererwa by'ebigala bibitiibwa byebigendererwa tukolera jjana na Allah kutuunya muliro tukolera jjana na Allah kutuunya muliro Allah kyagamba tabaraka wa taala nti faman zuhziha anin naari wa udkhila aljannata faqad faz omuntu yennaali wonyezebwa omuliro Allah azza wa jalla namuwonya omuliro namuyingiza ejjana tabaraka wa taala faqad faz aliba awangudde wallahi faqad faz wallahi aliba awangudde kubanga aliba atuse ku kigendererwa aliba atuse ku bulijjo kyakolerera aliba atuse ku bulijjo kyanoonya aliba atuse ku bulijjo ekigendererwa lwaki yatondebwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekako amateeka lera atuuse ku kigendererwa Allah kyagamba nti faman zuhziha anin naari omuntu yenna aliwonyezebwa omuliro Allah namuwonya omuliro tabaraka wa ta'ala faqad faz aliba awangudde Allah nagamba mu kira tabaraka wa ta'ala ila suratu al-imran yemu nagamba nti rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wama lilzalimina min ansar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta ay Allah tabaraka wa ta'ala mulezi waffe oye nagolingiza omuliro olibeera omuswaziza
faqad akhzayta olibero muswazisa wallahi ebigendero byonna kuyingira jana ya Allah tabaraka wa taala ebigendero bya Allah ebigendero byo kubera ku dini ebigendero byo kola obusambo tukola olwaleero kutuuka mu maaso ga Allah atuwejjana Allah tuwejjana tabaraka wa taala kyekigendero ya khilkaliya kati duwe na buluganda bibitiibwa togirekanga wallahi bera musale nnyo ku duwe na tebeera ng'ogisoba ebbanga lyonna mutahiyatu mudwaze za bulijjo ng'otambula ng'ozeeka osabye Allah tabaraka wa taala Allah sooka oteeketeeke ebintu ebikulu by'olina okumusaba ng'olina ebyetaago by'olina okumusaba bennange tubeere n'ebigendererwa mu kusaba Allah tabaraka wa taala bera buko n'ensonga enkulu z'olina okugamba Allah azza jalla ng'obadde otandika okumusaba ni muzo tiwerabiranga okusaba Allah akuwejjana akuwonya omuliro tabaraka wa taala omuliro gwa Allah mugumanyi tabaraka wa taala Sheikh Abubakari hafidhahullah tabaraka wa taala mbananga wekitiibwa asomesezza omuliro gwa Allah tabaraka wa taala nimba nange ebitusi bya kusaaga ebitusi bya muzannyo ebitusi bya kwogera mu bwogezi era si bya kusaga mu busazi wallahi ebintu byebiri ebintu kugamba bituufu ebintu byebyo byennyini Allah yagamba mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nunsungira abuganda bitiibwa nti bitusi bya kusaaga kati nga tonatola salamu eno kunkubiro y'ebintu byonna eno osomye edduwa zonna ozisomye nakiwa hakada edduwa eno bannange gisome edduwa togireka Allahumma ay Allah inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ay Allah tabaraka ta'ala nkusaba ompe jana lwaki jano gisaba Allah tabaraka ta'ala kubanga yinanyiniyo lwaki jano gisaba Allah tabaraka ta'ala kubanga yakuwaffaqa nakusobozesa okukola ebyo bikutwala mu jana lwaki Allah tabaraka ta'ala omusabe jana okukonga yakulagira okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala era omwekingiriza era we ogoma gyali akuwonya omuliro ebigambo ebyo biri mu bujulizi bwa hadisi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu era nga hadisi eyo eri musnad Abi Dauda na Ibn Majah era nga ojja kutunula mu Sahih Ibn Majah bana watu ojja kusanga mu hadisi eyo ngerambika bulungi nyensonga eyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kati omuntu gamati Allahumma ay Allah inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nari mulimu makuru agamba nti inni atlubu minka alfawza biljanna wa an tujirani min adhabi annari ay Allah tabaraka wa ta'ala ompangule ompo obuwanguzi bw'ejjana nkusaba ompo obuwanguzi bw'ejjana era nkusaba onkingiriza omuliro ay Allah tabaraka wa ta'ala kati edduwa y'ekitiibwa wa yatadammanu hadha ad-du'a طلب التوفيق والهداية إلى الأعمال الصالحة المبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى المبتغى بها وجه الله عز وجل التي هي سبب للفوز بالجنة وطلب العبد عن الأعمال السيئة التي هي سبب لعذاب النار تبتغي بيان بيشو الدويو زوج سبع لو قمت اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار erimu edduweeyo erimu okusaba Allah kuteebesa era erimu okusaba Allah kuwa bulungamu erimu okusaba Allah tabaraka ta'ala akuteebesa emirimu emirungi era akulungamye eri emirimu emirungi ejo ejigendererwamu okukola kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ejigenda okubeera nga yensonga y'okuwangula ejjana yensonga y'okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala amakulu gogamba nti Allahumma inni as'aluka aljanna mazima Allah nze nkusaba ejjana ay Allah mukama wange Allah wange tabaraka wa ta'ala nkusaba ejjana edduweeyo erimu okusaba Allah azza wa jalla akuwe tawfiq byonna mu ebiri akuwa obusobozi akuteebese emirimu emirungi mulimu okusaba Allah tabaraka wa ta'ala obulungamu Allah akulungamye eri emirimu emirungi ejo ejikolwa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala erejo ejigino kwelanga yensonga yokwelanga ogenda kuwangula ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala okwelanga emirimu ejo yensonga yokwelanga ogenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala tikaka buluganda soso kusaba busabi nti Allah kusaba ejjana era okuyingiriza omuliro nga tulina kyokola
latuna kyoyogera mu kusinza Allah tabaraka wa taala latuna kyokola kya kusinza Allah tabaraka wa taala kati edduweri mu nti wasaba Allah subhanahu wa taala nti ay Allah kusaba mpejjana obo musaba nti ay Allah mpa tawfiqi mpa obusobozi ntebesa nkole emirimu emirungi jogenda okusinzirako okunsoboseza n'okunsasira onyingiza ejjana ay Allah tabaraka wa taala kusaba nungamye eri emirimu emirungi jogenda okusinzirako jogenda okunsasirirako nyingire ejjanayo ay Allah subhanahu wa ta'ala era uligomba ati wa a'udhu bika minan nari era Allah nekingirizanga ne oguma joli omponye omuliro oba otegeeza ti Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba mbeere wala nnyo n'emirimu emibi nkusaba neme kukola mirimu mibi nkusaba neme kubeera mujemu joli kukola mirimu mibi eje gigenda okundeetera ettabu egigenda kubeera ensonga embonerezeza n'omuliro mu kaseera k'okumira mu maaso go ne mu kaseera k'okufa nga nva muno mu nsi ne mu kaseera k'okubeera mu ntaana kulwokubanga ebintu bitandikirawo ng'omuntu yakava wano mu nsi wallahi ebintu bitandikirawo ng'omuntu yakava muno mu duniya ensonga zitandikirawo okubeera ennungi in kana salihan singa abeera nga abadde mulongoofu gati Allah tabaraka wa taala ate ensonga zibijja zeyongera obubi singa omuntu abeera nga fasikan oba kafiran oba fajiran oba mushrikan singa omuntu abeera mu mbeera ezo nekutikubako okufa gyali embeera zonoonekera ddala zitandikirawo kubanga abamalayika ab'essanyu ab'ekisa ebintu bagenda okutwala nabyo bivudde mu jjana zijja eri bakkiriza omuddu omukkiriza omusiraamu kyokka singa abeera akisa dhalika singa tabeera bwatyo mwononefu mulyazaamaanya munnanfuusi mukafiiri mushiriku mwana wattu malayika ate ezijja zibandala malaikatul azab malayika za bibonerezo kati ensonga eyo nkulu nsonga nnene tuziteekeko nnyo amagezi abooluganda b'ebitiibwa tuvanga mu tahiyatu tuvanga mu tashahudi tuvanga mu sala kujago ngosabye Allah tabaraka wa taala akasera ka tahiyatu akasera kalungi nnyo kasera kadduwa ngombaka bwatugamba sallallahu alaihi wasallam osigeda buluganda bitiwa nembiseera ebirala byonna mu bifo ebirala byonna ne mu biseera Allah subhanahu wa taala byatugerera era n'atuwa mbaka byatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam kibo tusabira mu dua Allah azanukula bannange titwirabira nsonga eno obufunyeko owanike emikono oyina byogamba Allah subhanahu wa taala oyina byomusaba tiwerabire ekigambo kino byebyo bisooka bino ay Allah nkusaba mpejjana onkingirira omuliro ay Allah nkusaba ontebesa emirimu ebirungi gyogenda okukkiriza ate nga gikola ku lulwo gyogenda okukkiriza onsaasirireko nyingire ejjana ay Allah nkusaba mponya emirimu emibi n'okukujeemera n'obukafiri n'eshiriki n'ebbidaa ebyo ebitwala omuntu mu muliro ensonga ezo z'oba osookerako ddala tunasaba motoka tunasaba mukyala mulungi tunasaba mwami mulungi tunasaba ngoye ennungi tunasaba kuzimba nnyumba tunasaba mulimu tunasaba bintu byo kuterera ensi kuterera sookotereze bino sookotereze Allah azza wa jalla okumusaba akuwejjana akukingiriza omuliro wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati tusaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwaffaqe era atulungamye atutebese emirimu emirungi era atulungamye emirimu emirungi ate nga tugikola ku lulwe ejo gigenda okubeera ensonga y'okuwangula ejjana era gigenda okubeera ensonga y'okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala era bwe tutyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye twekingiriza ne Allah tabaraka wa ta'ala twewogoma eri Allah subhanahu wa ta'ala tudde eri Allah azza wa jalla atutaasa atuwonye atukingirize emirimu emibi atukingirize okumujeemera ate bwe tuba tumujeemedde atusonyiwe atuwe okubeera nga tumwenenyeza kubanga nagyo mirimu mirungi atusonyiwe n'okumwenyeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba okutusonyiwa Allah nakyo atusonyiwe nakyo tabaraka wa ta'ala kubanga zonna ibada era konna kusaba gasaba Allah tabaraka wa ta'ala ali muhimu tukusaba Allah azza wa jalla atuwonya emirimu emibi atuwonya okumujeemera tumusaba atuwonya omuliro jahannam Allah subhanahu wa ta'ala n'olusonga ya buluganda bitiibwa ebigambo bingi ebigambo biwanvu naye ng'ekigambo ekyo ekyekitiibwa omubaka kyatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam nga kuzimu ku dduwa mwana wattu ezibeera nga tuzisoma nga tutunatola salaamu mwemuli edduwa eyo ey'ekitiibwa egamba nti Allahumma nkusaba naawe oddemu eyo edduwa eno nkusaba oddemu eyo nga naawe ogikwata era nga ojagala ogikolerako era nga tuvanga musolo okujjako ng'ogisomye gamba nti Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma
إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار سيدما تجسما أميرون بينجي بإذن الله تبارك وتعالى أسول بسم أميرون يستطيع توالي والزبوم kubango baka sallallahu alaihi wasallam yasamaga Allah tabaraka taala rusi nga dua nga jikarrara wanga jidinga na mirundi satu tijigana بسم الله اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى من وسبي يقولون جمو تسينا بزوك بيران بابا صلى الله عليه وسلم تشاتو يجري زمان سيجماتي أنت وان وانتو سبي من الجسد وابا تبوجا أو يقد أو جد أنا بإذن الله سبحانه وتعالى kati ebigambo ebyo beranga obisoma biidinga tabaraka taala obitegeeze bulungi nnyo amakulu gabyo gategedde n'obukulu byabo obitegedde kati beranga naawe otwala obuvanjibwa n'okulafubana n'okufaayo okubeeranga osaba Allah subhanahu wa taala akubeeranga akuwejjana ate akukkingiriza omuliro tusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa taala tuwejjana kulw'okusaasira kwe no kusonyiwa kwe Allah subhanahu wa ta'ala atwejjana atira tumusaba tukingiriza omuliro kulwo kusafira kwe no kusonyiwa kwe Allah tabaraka wa ta'ala no kuleka kwalekera abaddu Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye omuliro subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.